bano ali emukono mu bantu ne bagamba nti ntunudde kabaka Mukama. Era wiiki bbiri ssebo social media nga zibumba nze nzekka nannyonnyola bunyonnyozi mazima nabagamba nti no etteeka lya 1900 abaagabana ettaka baali ba mirundi ebiri aba mayiro negabamu emirundi ebiri official mayiro ne public ne private mayiro eri half negenda mu gavumenti nefuuka official nefuuka crown land kwegamba half neba crown land half neba mayiro. Crown land mu 62 bakolayo etteeka erya 1962 Public Land Act. Eyo crown land nejja nefuuka public land freehold negenda mu districts ne mu federal units. Endala eno official mayo, that is ettaka eririko wessaza eririko wegombolola eririko obwakabaka as an office nerigenda mu office zaabwe nga lifugibwa etteeka lyebayita Public Land Official Estates Ordinance bwe twefuga nerifuuka Official Estates Act nga Siryamwe abo abaliriko naye nga buli ajjako etteeka liri very clear. Mu 93 nga tukomezaawo liberation NRM egamba nti 93 katuseewo akakiiko kanoonyereze kaseewo constitution ya 95 naye nga tussaawo Ssaabataka ne bagamba nti naye tulina okugenda eryebuddo that place tukakase cultural institutions. Etteeka eryo ligamba nti naye ebyo byonna ettaka lyonna eryabagibwako 62 constitution, you go and read that act or restitution act, ebintu byonna ettaka lyonna eryagibwa ku bafuzi b'ensikirano nga lyabagibwako constitution ya 67 libaddire. Era etteeka ne ligamba mu section 2 nti naye bwe liba nga ttaka lya public nga lyali mu Uganda Land Commission nga lyali public ng'eryo lyebagambye eryani Official Estates Ordinance oba lyali nga lya Crown Land ne ligenda mu districts and federal states nga bwe 67 constitution yalizza mu Uganda Land Commission. Ettaka eryo lisigala mu same estate and same interest as was in Uganda Land Commission. Mu Uganda Land Commission bw'ogenda mu act 1969 Public Land Act bw'ogenda likugamba ettaka eryo lisigadde the same interest and same estate as previously held. All along it remains public land. Kakati to 1995 constitution negamba nti kati yonna public land eve mu Uganda Land Commission edde mu districts. That's what all that land went to the districts. Ate 1995 constitution eno eriwo negamba mu article 274 sub article 1 nti etteeka lyonna eryaliwo nga constitution tenabaawo kugamba ng'otwaliddemu nerya 1993 nti nga terinabaawo lirina okuba amended lifuuke in conformity with the constitution. Nolwekyo nene etteeka kati terinaba kukola lijja kusooka okuba amended. Ne mbagamba nti naye labayo mu 67 constitution but traditional ruler ettaka lyabwe lya mayiro era mu article 123 to 126 eya 67 constitution lyasigalawo teryagibwawo. Kyobola bya Dawudi Chwalo ne bweriri erya Muteesa lyonna bweriri ery'abantu bonna bweriri terikwatu eryagenda constitution yonna lyeyatwala eya 67 yali public land up to now. Nengamba njagala okuwuzika ssebo nnyonyonyole bulungi kubanga waliwo enjogerera amazima nga tewali ebigambo ebikwatagana n'obwakabaka
ekkanisa ekkiriza mu kabaka tegeeza bulungi baleme kukwata so nakolaga nonyo era mbayamba nnyo until I told them the truth. Kati kankyegendereze bulungi nnyo kubanga kirimu ekirala njala mukiwulirize nga lumu August 2013 President Museveni yasayininga signature n'asayininga ku ndagaano ne kabaka wa Buganda ng'agamba nti byonna byeyagala bikudizibwe nti byakutwalibwako 67 constitution byonna byogere obiwandiike byonna byawandiikibwa it's a public document nga kiraga amasaza amagombula ennyumba y'erandani ploti ya kukambala ne wabaawo clause egamba nti endagaano eno ejja kufugibwa the laws of Uganda. Ate ekyokubiri president ajja kusaawa akakiiko to oversee the implementation. So akakiiko president ayinza kukasaawo okujjako nga endagaano econforminga to the laws of Uganda. The greatest law, the supreme law of Uganda is the constitution. Buli kitundu byonna ekikootana ne constitution kiba kifu. Kakati constitution egamba mu article 274 article 1 nti etteeka lyonna eryali likola nga constitution eyo tenabaawo okuddamu okukola lirina kubanga liri amended to conform to the constitution. Kati ettaka eriddiza abeesikira n'obuyinza erya 93 liriko ebintu ebipya constitution byereese ebirina okukolebwako etteeka eryo lirikole nga likonforminga constitution. Ebintu ebyo sebo bwe biri. Number 1, 1993 yali terambudde legal status ey'aba traditional rulers kubanga yakolebwa under the 67 constitution Republican constitution. Ng'ate mu Republican constitution tuyinza kusaawo basikira n'ab'obuyinza. Eno constitution yakirambika negamba nti balina status eya corporation. So n'olwekyo oba olina okuyinnyonnyola okulongoosa ekyo. Number 2, public land we yabeerawo by 93 yonna yali under the Uganda Land Commission. 95 constitution negizza mu districts ne bwe libeera government Uganda Land Commission yasigalawo. N'olwekyo kiba kikyetakalikako okulongoosa. Ekyokusatu tewali mayiro mu 93 Idi Amini yali azijjawo ng'eretteeka likyakola era 1975 public land reform decree. Ettaka lya mayiro nelikomezebwawo mu 1995. Mu 1993 tewali security of tenure of occupancy of ibanja holders kyakomezebwawo mu 1995. Mu 1993 tewali nti owalizi agifuula ate nenkana ne mayiro freehold kyazibwawo mu 95. Mu 93 tewali tteeka ligamba nti ow'ekibanja etteeka lirikolebwa ow'ekibanja n'afuna ekyapa ku kibanja kye kati weekiri mu constitution. Therefore it is necessary 1993 act okusobola okukonforminga constitution okugi amendinga as required under article 274 sub article 1 ebenga ekonfinga mu constitution. Olwo president alyoke aseewo akakiiko aka implementing ebyo ebiconforminga ne constitution. Akakiiko ako tekannaba kusibwawo because that amendment tenaba. Therefore I clarify nti mugira mulinda amateeka gakolebwe togamba nti leeta ekyapa jangu wewandiise mwewandiise
mulyoke mufune obwannannyini ku bibanja byammwe. Ekyo kyakolebwa dda constitution article 237 sub article. Ekintu kirongooke, tutambulire mu mateeka. Ago ge mazima agali mu constitution. Genda kwata Bayibuli okubanga mpa pulezidenti era ekyo kyekirongoosezza, kubanga toyinza kubeera mu ggwanga n'obeera na 2 states in 1 state n'ogamba nti nina gavumenti e Mengo ate nina gavumenti e Ntebe. Ekyo kyekyaleeta omubiyojja 66, kubanga waliwo gavumenti e Mengo erina obuyinza ngate waliwo gavumenti endala erina obuyinza. 2 states in 1 state. Era ekyo kyekyava abakola constitution of 95 ne bagamba mwegendereza amateeka ago oba oliawo gajjawo nga gatukomyawo mu kintu ekyo. Eno constitution bwetandika mugalongoose bwe kityo. Ekyo kyekyo kyengenze nga nkeralifayinga wonna nti ekyo kyetteeka, etteeka erya Buganda Land Board Limited, etteeka erya Rusba n'etteeka eryo President yasaawo signature n'agamba nti etteeka lino lijja kukolebwa okusinziira ku mateeka ga Uganda, ate ziseewo akakiiko ako. Awo we tulina okutambulira naye bannange, bw'oba toyagadde mazima tobawa ddembe, amazima ge gakutulagidde kakati.